po jako akawuwo. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Mayiga akalatidde abakulembeze abakalondebwa mu ggombolola y'e Lubaga obutawukuka ku nsonga ez'abaweesa obululu kubanga singa banawuguka abantu ababeesiga bayinza okubasuula nga bino Katikkiro abituuseeko bw'abadde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo mu nsinkano gy'abaddemu n'abakulembeze bano abawangula mu Lubaga nga bakulembeddwamu Meeya omulonde ow'eggombolola eno Mbeeraze Zakia Maula. Kwaba katono kati omuntu ngava ku mulamwa obulamu obuli mu kuwukuka ng'okyali muto ebbanga ery'obuswavu olirwamu nnyo ebbanga ery'obuswavu olirwamu nnyo abawukuka nga bakuzemu osanga Katonda anaatera okubayita naye omuto n'owukuka. Katikkiro bano abakubiriza obuteerabira Buganda kubanga nayo tebeerabidde wamu n'okukola ebyo ebitwala Uganda mu maaso kono Buganda balema okwejjusa. Wano bannange weewaffe wano waffe awatali kusosola mu ddiini oba endowooza z'ebyobufuzi owa Nuupu alina eddembe okujja okwegazaanyiza wano owa DP aba DP bajja wano Mao n'ayimba ne DP egumira abalala baati okuyimba ennyimba ze nga sifaayo kuba bw'ogenda eka ewakitawo n'ennyoko kyoyagala kyokola tobeera ng'eno ali eno mu makubo gye bakulengera nga tebakutegeera ab'NRM bajja nga kati bange nti mwebali wano baabo tofunye nnyo bakugoberera naye wooli. Meeya omulonde ow'eggombolola y'e Lubaga Mbeeraze Zakia Maula alopedde Katikkiro nti bo ng'ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe batamatiranga n'okutuusa olwaleero ku byava mu kalulu akaggwa naddala ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Ku lw'obuwagizi bwaffe obwa pulezidenti waffe mu kalulu akaggwa mu kulonda tugenda mu kulonda 14 omwaka guno pulezidenti waffe mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert yawangula akalulu okusinziira ku diafoomu ze tuyina akakiiko k'ebyokulonda era ze kayina nako katwangudde ne percentage 5 n'obujirimbi 19. Semaganda Ronald kansala omulonde ow'Ennamuŋŋonna Kasubi agamba nti kino kibadde kibakakatako okujja okulopera Katikkiro ku nsonga zino ezigenda mu maaso omuli ekiwamba abantu okutulugunya abawambiddwako n'ebintu ebirala okulaba nga bikomezebwa. So tuzze wano okulaba nti tuteekebwateekebwa bulungi n'ekisinga obukulu nze ng'owa National Unity Platform omulama gwenyimiriddeko nti tuzze okulopera Ssaabasajja Kabaka nga tuyita mu Katikkiro okusomoozebwa kutuyiseemu oba kutuyitamu ng'eggwanga kunyigirizibwa kungi abaana bawambibwa abantu battibwa bagibwamu enjala abantu babuzibwawo batalina misango basibibwa. Katikkiro yatukubiriza n'agamba bo bokka abasoosowaza ensonga za Buganda bebateekeddwa n'abalonzi baali balungi ne batukirizizaamu kakatuyinza okujja okulopa embuga olutabaalo olw'ettuliro olwaleero. Bo bakansala abamu ku betwogeddeko nabo batubuulidde ezimu ku nsonga ze bagenda okutandikirako oluvannyuma lw'okulayira. Bwe tukwasaganya obukulembeze bw'Emmengo n'obukulembeze bwa gavumenti eya wakati tugenda kumulikisiza waggulu ddala era tugenda tutwala ebirooto byaffe ebisuubizo byaffe mu maaso. Tuzze wano okukiika embuga nga tuzze okweloopewa baffe ti be baffe abawangula obululu bwe twakavaamu era nga tuzze okweyama nti tugenda kolera wamu ne Buganda. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nega mwanige baka makulaga naye yajja nega mwanige